mutawani wa Museveni bwalowooza ne byakola. Mulabye ng'atadde ekifaananyi kya Eddie Mutwe mu mbeera gy'alimu. Buganda waffe bamukwata ng'ali herete bulungi nnyo, ng'alabika bulungi. Wawulidde nti kye basooka okukola kwe kumusalako ekirevu kye n'enviiri nga bagezaako kumutyoboola. Abamanyi Eddie Mutwe bakimanyi bulungi nnyo nti kimu mu bintu byasinga okwagala kye kirevu kye. Kwegamba bino byonna babikoze okumutyoboola n'okumumalamu ak'obuntu. Mujjukire bwe basooka omukwata yavayo n'abategeeza tibamwambula engoye zonna zonna n'abeera bukunya ne bamukuba ebifaananyi ne bamukwatakwata mu bitundu by'ekyama n'ebirala bwe bityo. Kirabika ne wano bye bamukoze. So tuvumirira ne sekuvumirira ina ebikolwa bino ebityobooledde embeera y'obuntu ebitatambulira ku mateeka. Eddie Mutwe bamukwata ku lunaku lwa Sande, leero Lwakutaano. Ebbanga lino lyonna mutawani wa Museveni afuddeyo n'akakasa nti yabadde naye. Ekyembi ng'agamba nti ali mu kumuyigiriza Lunyakole. Kakati n'ekyo kyennyini tulina okivumirira bannange, kubanga bw'otandika olaba omuntu eyita omukulembeze ate ng'atandise okusosowaza ensonga z'okusosola mu mawanga, agezaako okuleeta obukyayi ku bantu abamu, kiba kyanaku nnyo. Era kwe kulabula kwe tuwa eri oyo mukulu n'abantu abalala bonna, oyo musajja n'abantu abalala abatambula naye, nti kiki kye mugezaako okusiga mu bantu baffe, kiki kye mugezaako okusiga mu ggwanga lino. Amawanga gonna agayise mu bizibu nga genocide nga holocaust babitandika bwe batyo. Tutolowooza nti olunaku lwakya abantu ne batandika okwekolako obulabe. Wabeerayo abantu bwe batyo abatalowooza ku future y'eggwanga n'ebirala, n'avaayo n'ayogerayogera ebintu ensi n'emaliriza ng'eri mu muliro gwotalabangako. So tukivumirira nnyo. Yes, tukulamusizza tusanze okulaba olw'ensonga enkulu tusazeewo tukunoonye. Bannamakindi n'eggwanga lyonna bali mu kutya olw'ebigenda mu maaso bitaweesa maanyi oba bitawemesa nakabululu eri abaana b'enda ya Nakalaama. Mawulire mangi agamazeeko wiiki eno mwe mubadde ekiwamba bantu nga kibiina ky'NUP waliwo abali e Masaka mu kooti akati ate nga nabo bakuumi ba Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu akulira ekibiina kya NUP Mova. Bali tukyali awo Eddie Mutwe naye ne bamutwala. Mu kusooka nga tunabagenda wala sooka obuze ku bannamakindi ate tutandikirawo ssebo. Soka kwa byonna nze Haji Ntegefu Ssebaggala bannamakindi bo bankazaako bya Haji Kisoboka ow'amakindi empya. So njagala mubabuuzaako nobalamusaako kansubire nti bali bulungi nye ekigambo kya Buganda ekyokuba obulungi naye bakubuuza nga wafiiriddwa ogamba ndi bulungi naye olw'okuba nti yenkola yaffe ng'Abaganda nja kubabuuzaako nti kansubire nti muli bulungi nga gye musinzira okubeera naddala bannatiimu Kisoboka abakulembeze yonna mu palishetu zaffe zonna abantu baffe yonna wansi yono omusajja wabwe Haji Ntege. So tetujja kwogera kubanga olunaku olwaleero n'ennaku zino zetubaddemu byetuyiseemu bintu bizibu nnyo, bizibu byakunyumya, bizibu byakwogera, bizibu byakukkiriza nti biri wano ggwanga lino lituyita Uganda, bizibu byakukkiriza nti bikolebwa abantu abo abajja mu 86 nga bagamba nti baleese emirembe mu ggwanga lino liyitibwa Uganda, bizibu byakukkiriza nti twalowooza nti byali bigenze n'omulembe ogwo ogw'Abanyanya, ogw'Abogote, ogw'Abakitookero, ogw'Ababaaziriyoolalokero, ogw'abaani bonna be twalaba emabega ne tulowooza nti Uganda oboolyawo kikeefunye ku bantu bano abagunjufu abafunye ku peyini y'okunyigirizibwa, abafunye ku peyini y'okubonyaabonyezebwa, abasiddwako mu makomera agatalina agatali designated. So tulowooza babonyeebonye era bazze era bwe mwoyo ogwo bwe baleeta nga batujja wano era mwattu njagala okutegeeza nti nali omu kwabo newakubadde nga nali kyali muto omuto abaatuka mu nguudo ne tuwanika ebisansa ne tubuukabuuka naye kyannaku okuba nti wano wetukyusa olaba byonna ebitambula ne bigenda mu maaso oyinza okwebuuza ng'omaze okwebuuza ebibuuzo biri byensoose nti tugenda kati mu kalulu abakategeka bannaffe baagala katambule katya era ekyo kye bategeeza oba
baagala bannayuganda oba bo beerangirire nga n'akalulu kakola tekanatuuka kubanga bwokimuuliramu byonna tewaliwo osobola kusinziira kulowooza nti ebintu bino bikolebwa abantu abategeera obulungi abali mu their normal senses. No, tulaba abantu abalalu, tulaba abantu abapangise. Imanyi gufune je pangiso kulyeyambisa bwelijja mu ggwange ebintu byebikola tebabaawo okulumirirwa asobola okujja ku bizimbe bwammwe ebiwanvu oba installations ez'amaanyi oba infrastructures ez'amaanyi n'atandika ozikubako bomu zonna nga wezikola ki kubanga at the end of the day tagenda kubeera omu kwabo abagenda okulumwa olw'ensonga ezo. So twagala okuvumirira ne sekuvumirira n'amaanyi gonna olwebyo byonna ebigenda maaso ebikolebwa ku bannayuganda naddala ffe abali ku ludda oluvuganya gavumenti n'abantu abalala bangi naye byonna ebitukolebwako njagala kubategeeza mmwe bannayuganda abalala abatali ffe nti tuli bakulembeze nti bino bye mulaba ebitukolwako bwe tunaggwaawo bagenda bikola ku mmwe. Tokolaba abaganda bagamba nti ekiri akabaala ekiri anaasigadde. So njagala gwewenyubaale ogambe nti ayo tebitukwatako. Bakwata omuntu byabanuuku basooka kukwata abaana baffe bangi baludde mu makomera gye bali bangi kumbi kati bali mu myaka 5 myaka 6 myaka 7 bali eyo tebalina musango gye bavunaanibwa wabula babatumbeeyo bannaffe ab'amaanyi kusaba bateeka tukwata kuno okuzzeemu okw'ensanyi zino okuviira ddala ku muganda waffe wange akireewo n'abalala bonna abazze bakwatibwa paka olwaleero ku kino ekya Eddie Mutono. Olaba okujonga, olaba ejjongo, olaba effubitizi, olaba obukyayi, olaba enge abantu gye boolesa mu kukwata abantu abali. Now, Eddie Mutono yazizza musango ki? That innocent soul, omusajja omuntu mulamu, omukwata mpola, ali focused kukola mulimu ogwamuweebwa okukuuma mukama we. Bwabanga ebigambo ebyo bitafaanana ng'abantu basobola okujja ne bakwata Eddie Mutono n'amukutte n'amujolonga kubanga byetannalaba bitamanyi biyitirivu naye bw'okutunuulira ekifaananyi kye mwafaananira ng'olaba nti kujooga kujolonga kulinnyirira bufubitizi nge obukyayi obulinga obukolebwa ku bantu ab'ekika ekimu oba abantu oba oli awo aweebumako mu sayidi eno naye nga lwaki twali batatutukawo bazizza musango ki ekikolebwa ekiri wakati wabweru w'amateeka kuba bwe tugenda mu article ya manyi bulungi mu constitution first article etugamba power belongs to the people. Abantu bwe balina amaanyi abantu bwe balina okwesalirawo okutya bwe baagala okukolera era nga tugoberera mu bufu obwo tetwayagala kukwata kkubo bannaffe abalala be baakwata nabo bennyini bwe bajjira tulowooza nti ati ndowooza eggwanga liyiseewa awo twavaawo twalaba ebizibu byonna ebiri associated nakyo twalaba okuyiwa kw'omusaayi okujjudde okusukkiridde abantu baafa nga bafanga abatalinaako baana abantu nga bafanga ng'ebiyenje bonna bikola ki wobifuira nebifa tulowooza nti tukwate democratic process constitutional process nga tweyambisa constitution bannaffe baganda baffe bakadde baffe bafulamas bwe baatuula ne bakkaanya nga batuulidde ne history wa eggwanga lyeryali litudde ne batulambukira kutya bwe tuteekeddwa okutambula naye olwaleero eyo nakyo tekikyali kikulu ng'oggyeko amateeka agazze gakyusibwa abalinga abakyusa omwana wa nasale gwegwanga omwana wa nasale ateekeddwa okuba ne penso ng'ate erikolamu ekirimubeeza nakyo nti nekaseera abaera kusiimuula ekitabo kiringa eky'abaana ba nasale ekya constitution ya uganda nti abantu bwe baagalidde bakutuza ne basiimula nga ebakola so ebyo byonna byonna nga tubitunuulidde okunyigiriza kuno bwe kuti kwagala kusindika bannayuganda awo wennyini we mbadde nzija because at the end of the day n'obubaka bwennyini omukulu bw'ataddeko twagala mirembe oyo omukulu olwawo osaagala mwogerako nnyo kubanga olw'ensonga nti ebbanga lyemwolabidde ng'ayogera nebyayogera tebifaanagana muntu ali mu kitiibwa ekyo okubeera toye kamanda batuzitwaba statements eziri very reckless jukira statements ezakolebwa ku ggwanga lya Kenya statements ezizza zikolebwa ku kakwenza n'abalala bonna statements zajjawaayo ku Sudaani n'Amerika so akati
bw'omwogerako ndowooza ate oba omuwadde cloud ekisukki so saagala muteeka mu conversation naye njagala twogere kwoli kubanga oyo bannayuganda tebamulondanga byonna byakola talina were yayitidde tasabanga nakalulu njagala twogere kwona omuzeeyi eyeekwese ow'emyaka 9 gwe njagala twogereko nti bino byonna aliraba bikolebwa ku musajja omukulu yandibadde kutuma nga kufa abasiraamu essaawa zino obudde bwa tasbihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar obudde bwadde busigaddeyo oyiwezezza emyaka 9 kubanga oli mu sakulas olredi oteekeddwa okudediketingira katonda kubanga abantu basinga awo otegeera nti okufa kwa mazima newone wadde oyagala obiyungula nebwani wadde oyagala okukola bino netugenda bibeeramu terafu otandika okulemeeza so oyo bwe twagala okunenya oyo bwe twagala okwogerako nti kikyayagaza bannayuganda abanoonyaamu ki kyandikoze nfu kyokuddamu n'okuttisa abantu abobwereere akole ekintu kimu ate nga nakyo kiri within his powers adikiralinga eggwanga lino eggwanga lino tugenda lifugira ku decrease. I think that would be a better statement. So now, whoever yena ayagala okumuwakanya asalama kezija akamuwakanya kubanga kati biragiro tewali constitution tewali institution zonna zikola yengo omuntu kino kyayagala okukolebwa obaoli awo tunaagonda netukkiriza ekyo naye lwaki ottisa bannayuganda lwaki ovunaana abantu bafuuka ab'omusango ng'ate gwotaddewo n'okulonda electoral commission ne roadmap egiyisizza gyetugezaako okugenda okukola ng'abanational platform okukola exercises within our mandate within the constitution of the Republic of Uganda byonna babitulemesezza twagezaako okiraba ng'obezakaawo tukola tours okugenda okusaasanya enjiri yaffe n'okugaziya ekibiina kyaffe n'okutuukirira abantu baffe ekiri mu constitution ekyo kyonna bakitulemesa gyetudda gyebateeka emisango gyetudda gyebateeka embooko gyetudda gyebateeka njagala batubuulire mulundi baagala tukole ki oba protestive vote yereese obuzibu nga tebakitegeera vote kyeki sirina kwogera byotegeera buvunaanyizibwa bwe okunoonyereza n'okubitegeera kyali kigambo kya luzungu twagamba akalulu kano ka protestive vote tugenda mu kalulu naye nga ka protest ne tugezaako okunnyonnyola ne tulowooza nti betunnyonnyodde bitegeerekese buki bulungi mwewe ebimu bye twennyonnyola twagala bannayuganda baveeyo mu bulungi omulundi gwe obutafaanagana mirundi ddala kuba ntuze tukiraba ensangi nnyingi nga bannayuganda batandise okwekwasa obusongasonga obutakola ki obutaliimu batandise okukoowa ng'ate bali mu kutunyaga batandise okukoowa nga ate twali tuwumuddemu nti tulinatuuka gye tukola ki gye tulaga katugezaako okubazuukusa n'okubalagira n'okubategeeza nti bannande buvunaanyizibwa bwaffe mwenna tewaliiwo ali safe not until nga we are all safe ekyo kitegeeza bati bannayuganda nti baveeyo mu bungi bajje beenyigire mu nteekateeka ey'okuba akalulu eri mu constitution mu bungi babutunulira kakati ku statistics ezibadde emabega olabanga enambazi zizze zikka wansi laba ekyabadde ekawe wakati mu kunyigirizibwa okwo kwonna okwaliyo abantu abaweza kumpi emitwalo 17 abalonzi 18 abalonzi emitwalo 27 bwe basobola okutwala okolaki okulonda naye fe tulowooza nti sitaani waba omuwerekera oteekeddwa okuwerekera paka ku lujja olusembayo tugamba omulundi guno mu nkola ya protestive vote nti bannayuganda baveeyo bajje balonde akalulu mu bungi bwabwe bajje bakuba akalulu ki mu bungi bwabwe lwamala okukakuba akalulu ako ate bakakuume paka kukabala paka kateeka mu bokisi paka katwala ntebe mu ntebe balonaba tetukoze ekyo batandise okwekwaskwasa obusongasonga obutonotono tutandise okuzira oli omulabe waffe ekyo kyayagala okunyigiriza okwo okutiisatiisa okwo bonna kugenderera kusindika bannayuganda nakubakuba mu nsonga zino ng'ate be bateekeddwa okusalawo eyafumbye emmere omugobamu nakati kuoyagala ate ojjula emmere ogenda gigabira ogwemulango eyo ye protestive vote tugamba bannayuganda bafubuke bannayuganda baddemu bamanye obuyinza bwabwe bubeebwa mu constitution nga tebamenyeeko tteeka wadde nakamu bagende beekisasayizinga right yaabwe nga basuula akamulu ako mu bokisi mu bungi wamala okukasuulamu mu bungi ate tebavaawo we bakasuulidde bakuuma akalulu okukakuuma kitegeeza kuba nti bateekeddwa kubanga bamalirivu bwe bamala okukakuuma tukabale kubanga tumanyi nti tujja kukateekamu mu bungi bana bakataddemu mu bungi tujja kusobola okufuna ensonga reason
as to one okulaba kyekidda naye ng'omutenera okusooka tugukoze ki tugukoze aya protest vote kyensuubira nti tewaliwo tteeka lyonna lyekola ki yemenya olwaliro tuli mu byabufuzi pulezidenti Museveni tumulaba kakati ali mu byalo akyalira n'abo abasimba ebinyeebwa ku fuuti 5 abalaba tumulaba ng'agenze wansi eyo atandise n'okubuuka emyala naye baavuganye bakutayagala okukola exercise so erefugye effubitiza ebyo okunyigiriza okwo bannayuganda mmwe nomulina obuyinza obwo okulaba nga mugamba nti ennafu is ennafu ensonga eyo tukijjewo otherwise luno lwoya lwa munyindo oteekeddwa gwejjamu wekka n'obulumi bwawe kino kiri mutamu musotamwe gwakoze ki bw'otagukuba tolya bw'ogukuba tokola ki kati noonyaawo akataala akatono muzungu kayita that light ilakano akatono ako wosobola oteeka ennyindo oba olyawo gudu samaritani najja n'asobola okutaasa so obwo obubaka bwenjagala okuba bannayuganda ti tetupowa tuteekeddwa okuba n'amaanyi tuteekeddwa okusimba